tubadde tuli wali mu okutangazaamu omudagala imwe abeefuula ab'emikwana bali mu kuziika Kafeero gwe mwateeka ku mugenzi gwe bamusanzeeko nende akakasa nti mwamuteekako eddagala lyali lujja alabika omusajja atu ali mu bulumi obwo nga muzimu mwagukwatirayo. Olina ekintu kyenkugambye nti weewalanga nnyo abantu okitegeera nti olina magezi. Kati akakalenzi koogera ebintu ebitaliimu nsa. Kati nga bwagamba nti kubako kiri ekyabisirikira tukimaze nga tugamba nti aleeta ebisirikira omutuufu ajji eddagala yandiriraze ensi lye baasanzeeko ne tumanya nti abaamuliko nga baziika tebayagadde kuswaza mu bintu byabo. Kati olwo oba olina amagezi ate bw'odda ku mpewo n'oyogera. Akakalenzi omanyi kalina engeri gye kaagala okussa mu kifaananyi nti kaganda ka Kafeero. Already kitaawe yagamba nti Kafeero si yamuzaala ne bagenda ne Naganga bennyini ne bagitugenda bwe baali baziise senga wa Kafeero Kafeero yali amuziise ne bamugjayo n'ebintu bye baali bawadde Nagawa muwala wa Kafeero ne babibajjako. Abo famire ya Naganga n'oyo omuvubuka oyo akakaana ako ku bintu tebasaaga. Bazinda lweza olw'ebyuma bya Kafeero. Ensasagge yali wali n'ebyaddiriza byonna mwabiwulira. N'abamu bakyala kati ebintu ebimu ffe tusirika ng'era naye bagamba nyateeka omanyi nogamba onanaagira ki bw'oba wasirika ogamba musimanyi bamutaddemu eddagala neŋŋamba obula n'okuwakana kati yayagadde okukola defense obwedda gyakola mu kyayogera bw'oba singa saabaddeyo mazima wandiwakanye n'okuwakana nti eddagala teryabaddemu. Kati wabadde onyonyola basiru banno nga basobola okuwuliriza ebyo okugamba nti omuntu wagenda okukebera mu mpale ya Kafeero gye wamusangamu gye bamuziikamu nga mulimu eddagala ne bw'oba nga omuntu omugye mu tulo ng'ogamba ndi baziikudde omuntu wa myaka 2 tewali nsawo ya mpale gy'oyinza kukwatamu mwojja ddagala. Nze njagala batuleetereyo ekifaananyi eki nga basumika omusika nga bali mu lumbe lwa Kafeero ebisigadde bijja kwekola byokka. Kale obadde mulungi atulaba ku episode eno kabadde kambipi ekifaananyi kya Kafeero mu lumbeerwe ekifaananyi kiyinza okubulayo kale wadde ebifaananyi tebatera kuba bifaananyi baali banaku nnyo ku maanyi ga Kafeero ne wabulayo ne kakamera akalaga ekifaananyi nga basumika omusika. Kale bambulire lubuga wa Kafeero yali ani era ani yasumika obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Focus TV wamune koja gato exclusive nze ade tugenda maaso n'okubeera nga tukunyonyola oba oli awo biki akojja byamanyi agezaako okuba nga tutangaza ebiri ku social media ebitambula ebituufu ki n'ebyobulimba biri ki nze naawe tujja kuva mu interview eno nga tumaze obitegeera otherwise nkwebaza okubeera nga otugoberera era ogenda mu maaso n'omukutu nga guno gwoliko subscribe nga tanaba tusobole okubeera nga tudduka speed ey'ekitalo ddala tukujjukiza bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo gubeere Mantala Haba omukolo gulabike bulungi era bakola services zimalirayo ddala ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakole branding w'ekika kyonna igwayagala ebiyiiye ebyenjawulo nga bikolezebwa computer photography byonna ebigwa mu litulu batubikuwa bicycle kick komyawo amanyiga nyinimu obeere gumite ng'ennaku zino yogera bwegamba ate era obeere omusajja akumwewako omukyala nakwaniza ne watoyina kaveera wekwate bicycle kick ddagala lya habo twalikakasizza era naffe tulikozesa oba oli awo n'okubeera nga liva mu butonde kojja tuli wali mu okutangazaamu omudagala imwe abeefuula ab'emikwana bali mu kuziika Kafeero gwe mwateeka ku mugenzi gwe bamusanzeeko nende akakasa nti
mwamuteekako eddagala lyali bujja alabika omusajja atu ali mu bulumi obwo nga muzimu mwagukwatirayo. Olina ekintu kyenkugambye nti weewalanga nnyo abantu okitegeera nti olina magezi. Kati akakalenzi koogera ebintu ebitaliimu nsa. Kati nga bwagamba nti kuba kukiri ekyabisirikiro tukimaze natugamba nti aleete ebisirikiro omutuufu ajje eddagala yandiriraze ensi lye baasanzeeko ne tumanya nti abaamuliko nga baziika tebayagadde kuswaza mu bintu byabusa. Kati olwo oba olina amagezi ate bw'odda ku mpewo n'oyogera tolaba nti era ayoleka bwolesi nti amagezi talina. Bwekyokolo ovaayo buvi n'ogamba nti muliraba lino yaliteeka wano baliteeka wano naye olw'okuba be babadde babikola abadde amanyi buli kimu we kiri ate oba yagambye mu kuziika teyaliiyo yasobodde atya okuba nga ali gyali nga ate si wemu kubaziikula era si ye dokita akola ki ayagala sampo olwo n'agamba mbuli abadde mugita omusiru mbuli abadde mugita ate n'avevenga mbu yali yamulunguka dda gita nga yaggwawo n'amala n'alokopya nti bwabadde mu nsawo yaki y'empale z'empale. Kati okujjako ye embada nga eyagala kwoleka nsi nti mu butonde tabeeranga muuko wadde akagezi bwe kati. Omuntu amaze mu ttaka emyaka 10 kumpi 2 emyaka 19 n'emyezi egisoba n'emyezi nga tubala 2 almost. Oyisobola okukwata mu nsawo y'empale n'ogisangamu nga n'omubiri ogujambadde gwali gwamulunguka. Kati obusiru ng'oyo omujjawa akakalenzi omanyi kalina engeri gye kaagala okussa mu kifaananyi nti kaganda ka Kafeero. Already kitaawe yagamba nti Kafeero si yamuzaala ne bagenda ne Naganga bennyini ne bagitugenda bwe baali baziise senga wa Kafeero Kafeero yali amuziise ne bamugjayo n'ebintu bye baali bawadde Nagawa muwala wa Kafeero ne babibajjako abo famire ya Naganga n'oyo omuvubuka oyo akakaana ako ku bintu tebasaaga. Balumba bazinda lweza olw'ebyuma bya Kafeero ensasagge yali wali n'ebyaddiriza byonna mwabiwulira. N'abamu kakati abaana bakyabakaaba. Gwolowooza lwaki abaana oba agamba ndi muganda wa Kafeero abaana bandi badde tebaagala kitaabwe lwaki si gwe babeera naye bati. Era mbu abaana bambi abadde baagala obwenkanya gye baddukidde ewuwe kati kivala bakibadde wakati nnyo okulaba nga batereeza. Kakati nga gwe ogamba nti Naganga tazaala Kafeero ate kati gwe obeera otya nga gwe muganda wa Kafeero nga Mugerwa ate ali wali ne Nantongo. Nende byebuuzo bibyo. Kakati nze nno okugamba bwe nti ekirungi nti yayagadde alage nti ki kakati awo tuba tutandikira okuva kati awo tugende mu maaso ebirala bijja kujja. Kojja n'agamba nti mwe ab'eŋŋanda temusobola singa baana kwagala kumanya musaayi gwabwe lwaki mubadde muzibiiro ekyokuziikuula ng'ate solution yokka esalawo kyekidda. Kati ekizibu ekiriwo bw'oba totegeera Katonda abakkubye omuggo munene. Bw'aba agamba nti ab'eŋŋanda si ffe tuteekwa ab'emikwano temusinga baŋŋanda. Kati lwaki teyajjamu Balamu kuba ne Balamu si muganda wa Kafeero naye yandimugjeemu. Kati byemu ku biraga ky'oyogera nti amagezi ogeerabira mu buliri ng'obubikka. Abantu bonna abaabadde mu kintu ekyo baabadde ba famire ye. Kati ate era omanyi mulimu omuntu ayogera ebintu n'ogamba naye n'oba waawa okuŋŋamba mbu gwe wagenze n'ojjamu eddagala mu ki. Teriiyo muntu wa famire gwe bayinza kukkiriza nga baziikula omuntu wa famire ye n'agenda kukwata ku ki. Kati oba nakyo kiraga butaba na magezi. Mwami simanyi nende buli byoyogedde biraze nti no tolina magezi. Namulabye nga era bwe yebise ne bw'ati script yakulemye okukola gye wabadde oyagala okukola. Kati yakuleetera bisirikirwa naye akunnyonnyole. Yes, ayogere ku sayidi y'ekiki ku mbeera eyo n'ebyeddagala kuba nabadde ebyeddagala ebyongeri n'abantu baasangibwa ku ntaana ne be twalowooza nti bye bano bisirikirwa yagamba nti sooka okirekemu omusaayi gudde nabo tujja kubanga tubitukola ki bajja kuba boolekebwa n'abantu ababwe baali. Kojja motive ene ya Naganga family eri kikati ku baana bano ebigenda balina anti kati
bisikula yagamba nti oba wawulira waliwo gundi emujedo yali agamba nti abamu baagala ebyawongo bye baagala okukozesa okubanga omanya abaana bakafeero bwe bataba wamu bekigendererwa kyabwe kiba kitodde ekyokumwegaana bano kati bo liba ssanyu lyabwe era kyova olaba nti ffe nze nali ŋŋamba nga nze okuziikulwa kwakolebwa twasalawo oluvannyuma nti bannange baziikule kafeero ku kizze nga nze nali okusooka ŋŋamba nti nga kafeero bwe yali agambye nti abaana bonna babaleke abaana babeere ba famire ya kafeero kubanga nenaganga agamba nti n'oyo nga omutaddeko akakanali enzinga okataddeko bagamba nti kati kagamba nti muganda wa kafeero kati bwe kaba naganga ya kafeero yalwalira wa naganga baali basiru kyenkana ki okugamba nti kafeero tete bamuziika ku kijja kyabwe kafeero ate nayiziikibwa ewuwe bwabanga famire yali wamu nga bwagamba nti baali wamu bo era n'okulwala yalwaliranga waffe kati ebyo oyinza obigamba abantu gomanya abantu engeri gye baali ku kafeero nga gwe tewali nnya nayo kalina emyaka oba gyali 16 kalinawo 14-15 baali batemera mu myaka baali batambulira mu myaka gyegimu nga ne bagundi ne buswazi emyaka gye baali batambuliramu kakati ko kagamba nti ate kaaliwo bulungi kati kyava ku ki ne mutaziika bakugaana buganyi ntogendayo gwoyagala ennyo bwotyo gwofiirako kati notaziika mugandawo muweekebejja n'olaba n'eddagala we mwaliteeka omanyi bwana ebisigadde ajja binyumirwa mujja kunyumirwa ebijja ebisigadde bw'atakugenda nze sirina gwe ŋŋamba nti bw'ataŋŋenda nze njogera kyemmanyiiko namuwulidde ng'alina naye byayogera n'ogamba nti kale wulira emputtewutte ng'ayogera simanyi bw'ate kafeero abakazi beyayagalanga ng'ate n'oyo muzeeyika gatubayagala ngamba nti kale wulira embwa eyo nagirabidde ddala kuboggola kwe kubulako mbu n'abaana era gwo bamanyi abatuufu n'abatali batuufu nedda kakati yatuleetere bamanyi abatuufu kino kye yakoze ekya DNA nti kati ate bemmanyi bwe baba nga naye baana abaleese mu DNA ani gwe banaalabanga omusiru of course yabadde akiwakanya kati ebintu ebimu ffe tusirika ng'era naye bagamba nyateeka omanyi nogamba onanaagira ki bw'oba wasirika ogamba musimanyi bamutaddemu eddagala neŋŋamba obula n'okuwakana kati yayagadde okukola defense obwedda gyakola mukyayogera bw'oba singa saabaddeyo mazima wandiwakanye n'okuwakana nti eddagala teryabaddemu kati wabadde onyonyola basiru banno nga basobola okuwuliriza ebyo okugamba nti omuntu wagenda okukebera mu mpale y'akafeero gye wamusangamu gye bamuziikamu nga mulimu eddagala naye bw'oba nga omuntu omugye mutulo ng'ogamba ndibaziikudde omuntu wa myaka 2 tewali nsawo ya mpale gy'oyinza kukwatamu n'ojja ddagala tewali gita gy'oyinza kukwatamu n'ogijjamu ddagala kubanga n'egita gy'ayogerako eba yavunda dda yamulunguka yavunda ekitegeeza obucupa bwa buli awo n'ogamba ndiri mu nsawo kati olwo bambi omanyi ne we wali olitadde kuba buli we yali atadde we yalisanze yayogedde we yaliteeka yandibadde ajja avaayo ne bakola ki anti agambye nti yalwalira waabwe kitegeeza gye yava nga bamaze okukola ebyabwe omanyi abantu bamu boogera ebintu mulimu byotayogera kumala googera waliwo okujja akantu kesaategedde agamba ye musajja mukubi wa Bungera financial ali stable ayinako waali tasobola kubanga yegwanyiza bya bugagga by'abaana ba kafiro ayagala butuufu kojja kiki ekireetedde essaawa zino okusika omugugu gw'enkandidaawo kati ssaawa zino oyo gundi agamba mbu akuba buwunga nti era talina kyeyetaaza naganga yali asinga kagundi nende obugagga naye naganga yakaayanira ebyuma bya kafeero na byonna buli kimu n'akitwala naganga yakaayanira ebintu bya muwala wa kafeero bye yali asikidde ku maama ku sengaawe nagawo kakati ekyobugagga ekyo abantu abakaayanira ebintu by'abantu si baavu baba bagagga nga nabyo ayagala bibe bibye so tebabalwa nti kakati eyo si nsonga ey'okubeera naki kuba bonna abazze banyaga ettaka ly'abantu si baavu ekituufu ekyo
Golinamu omusajja lunkupe gwali osanze nga agenza omugagga alopye olinti ono wonanziba abye takaliaffe asibye ku takaliaffe gundi ekitaka kituufu waliwo n'omugagga empologoma kati ebintu ebimu oli ye nawulidde kagamba mbusimanyi kagatto wali bubi ne famire ye eri bubi soko tereze bya famire yo olyokojje mu bya kati bwenkugambira nti bwe yayogedde kuba ate ekirungi nti audience gyayogereramu nze mmanyi ne famire yaffe egimanyi kati nze bw'oyogera genda mu comments olabe kye banaaba boogera ku ki tewali ayinza na kukinyaga kuba famire yaffe bagimanyi nange gwayogerako nti ndi bubi amanyi kyendi kale kyogamba nti oli bubi ate kati kyakubiri okuba nze kati siyinza kujja wano kweyogerako ffe tuli kyato abantu abategeera tebakikola ki tebatuuka ku eryo afo kati ate abatulaba be bamanya nti oba tuli bubi bamuli bulungi kati nze siyinza kweyogerako nti nkuba obuwunga ebuwunga nayo obwenyumiririzeemu alinde ebibamba nga bigudde nti banaye bano tubaleetere obuwunga bwe bitagwa tofuna ssente awo asigala afuna ssente kuba abantu balya akawunga abaani abantu balya akawunga kati nga bwe bagira kati no n'amasomero gakyusa tegakyabulya kyova olaba nti kasooli yagwa ebbeeyi kuba tekyaliko balya kiro neegula 2-3 kuba tebakyabulya kati gwe bwoba biwonyumiririzamu alinga bwonenyumiriza nze ndi mukozi wa keesi nina sente zange kati naye byenyumirizaamu era talina kyetaaza bya bugagga by'ababeetaaga musaayi kati ye bw'abanga ekyo kyayogera ekyo asirike naffe tetulina kye tubyetaaza naffe bye twogera byonna obutakola ekyo naffe omusaayi gwa kafeero twagala gubeerewo nga kafeero abeerewo ate ffe tetwagala kubaawula nti ono si muganda wange ono muganda wange olw'okuba kafeero ye yali amaze okugamba nti bano baana awaka kati gwe agamba nti oli muganda we nga ate wasobola okwegaana ye yennyini ate noyagala otereeze bano ab'omwana gwe weegaana ndabanga atalina bwongo abatabukozesezza kojja ye kyagamba nti mmwe anti okugamba kirala n'okukola kirala kati nti mmwe mwamala dda n'otundako kuki ebintu ebimu mwabyetunda oyeyita bisirikirwa ayekwataganye n'abaana bali abaasooka mu DNA bali mu kutunda ebyobugagga byani DNA eri bwe yali baana baani abakafeero katulaba nti amagezi era agalina naye agakutte mu ngalo tagakozesa ate baba nga baana bakafeero kati ate ffe twakwatagana nabo tutya abaana bali abo bwe baba bakwataganye ne maama waabwe abadde mu maka babadde naye era ne bonaaba olina mukolo gwokola nga bagamba nti mukakafeero tewaliwo omukazi mulala ajja kujja nti abeere wali bisirikirwa yajja okujja kati naffe kyetujja okugamba eyo emputewutte tuyambe kutuleetera oli bisirikirwa ono tumugobewo ono mufere ono tumugobewo naye ate nze mmanyi n'erinnya gye batuumira ono ekimutuumya bisirikirwa nakyo nkimanyi ne gye bamutuumira naye kakati kali akaana ko kalowooza nti ojja kwogera gasiya ojja kwogera nga bintu nga bw'oyagala abantu basimpasayizinge naawe naye si bwe bibeera kuba kyekyoyogereramu ate tukimanyi nnyo ate twakirimu nnyo kati oyo n'okugamba nti kafeero biki okumanya kafeero amutegedde nga kafeero ali eno waggulu amaze okufuuka omunene kuba kaali kaana kato nga tekalina kyekamanyi koja so ebisigadde byonna tulinde musaayi mpaamu wiiki 2 kati okuva kati ne bwebeemu bweggwako ebisigadde ojja binyumirwa koja nga tusembayo batumaliriza interview eno byagenda nayogera ku kyokwabya olumbe ngaera gwe wali okakasa mu kamera nga batabamewabizanga lumbe so nga ate bamikwano gye bo be bamanyi nga Andrew Benon Kibuuka siasa bali mikwano gye Senkubuge Misa Kisemakula Jeno Katumba mala bonna olumbe balutegerako era abamu baali kozi lwali luddawa omanyi neerabidde awo era olumbe lwayabizibwa kitubuuza kiki kyebalemiza kozi lwali luddawa mu Uganda wano gwolowooza waliwo omusajja alina essomero awo ku luguudo lw'Entebbe yagamba nti nga kitalo kafeero okufa
yali tamumanyi naye olw'okuwulira obuuliza erinnya Kafeero lyalina n'ayita n'agamba abaana be nti abaana abasobola okujja nga ba Kafeero bandi mu 5 6 7 mujje baweerere oyo yakiwulira naye ku bantu abaali bamanyi Kafeero ne batuuka n'okukola ekyo abantu be batandigenze mu lumbe lwa Kafeero na contribution kugiwaaye n'akola lumbe lwa Kafeero era ne luba lwa kimugunyu era mwene mubanga mutuula gye mutudde mu restaurant oba we muliira nankani yammwe embizi yammwe nga mutudde mulina we mugiriira ne mulonda gwe mwagala nyamulondo musika nti ekyo ekyolumbe nze njagala batuleetereyo ekifaananyi eki nga basumika omusika nga bali mu lumbe lwa Kafeero ebisigadde bijja kwekola byokka kale obadde mulungi atulaba ku episode eno kabadde kambipi ekifaananyi kya Kafeero mu lumbe lwe ekifaananyi kiyinza okubulayo kale wadde ebifaananyi tebatera kuba bifaananyi baali banaku nnyo ku maanyi ga Kafeero ne wabulayo ne kakamera akalaga ekifaananyi basumika omusika kale bambulire lubuga wa Kafeero yali ani era ani yasumika ne wabulayo bannamawulire kale wadde abatamanyi nnyo kale ku ripootinga ono ye Kafeero addidde mu Pawulo mu bigere kuba omusika bamuteekako bataddeko gondi wa Kabazi ne wamulabiddeyo nga bagamba nti ne Kabazi atiba anyirira ng'ekinya Kafeero yali munene mu ggwanga wano ndowooza nti olumbe lwe abantu bandirubaddeko oli yamenye embwa olwo ng'alowooza amenya abantu banene nnyo basiyaasa menye beno ekibuuka ng'alowooza amenya banene ate Kafeero yali munene okusinga abo kati olumbe lwe sirowooza nti mu banene abandi lubaddeko ate ekirala nti lwandiyiseewo obuyisi kimomozo si bwe kiri nkubire wano bisirikirwa kati akubuulira oba olumbe balwabya kuba naye kyandibadde kyamagezi nnyo nga baabya olumbe bayita bamaama b'abaana ne batuula anti ono si yeyo oli mufere yanti gamba bamaama bange kale atubuulire oba oli obweru baamuyita gwayogerako gwe bagambye nti abaana mu bakazi ba Kafeero bisirikwa yali mu Uganda yekka abalala weebali babayita mu lunaku lw'olumbe kuba babatuuza mwenna wano tibannanga abalina abaana ba Kafeero mujje mwenna ne mutuula kati mbabuulira system bayita anti teyazaala abakazi yabeeranga nabo omuti kyeŋŋamba yazaalangamu nga kino kyetaagamu magezi mazaale so si kuwaawaala omukazi gwe bayita mukazi w'omuntu tebategeeza nti ow'empeta oba nti gwalina awaka bandiyise abakazi Kafeero mwe yazaala abaana bandi bataddeawo nende atubuulire waliwo abakazi bamekaawo Kafeero be yazaalamu abaana kale atubuulire abaana bayogerako Kafeero yabazaala mu bakazi bameka awo ebibuuzo bikyali bingi ekikulu nti kagenda ne kabeera gye kabadde ne kalowooza bwe tolaba nga kabeera keebikka nnyo mu maaso baleme kwetegereza njagala ng'ayogera ebintu ebyo ajjeko gaalubindi kale ndinekojja olunaku olwaleero gwe mbadde ngezaako okulaba nga tuddamu ebibuuzo ebimu ku ebigenda mu maaso ku social media ate era eŋŋambo ezibumwesebwa okulaba nga azitanya agambye nti amawulire agasinga obulungi oba information esinga wano tujja kugifuna mu maaso wali subscribinga ku Focus TV subscribinga ku Kojja Kagato exclusive bino byonna ogenda binyumirwa manyi tetunyumirwa bino bitambula ndi byebiriwo twagala ebintu nga tubyogera nga bijja kubeerawo nga oline bwalimala emyaka emeka ajja kubisigala abirabako ng'abisoma ng'abitegeera so si kujja bino mwedagala nga bayitadde mu nsawo ensawo nagenza okukwatamu nga mulimu obucupa nga gogo nolaba akakolwa tetuyinza kubanga tusika lumusika naye mu vidiyo ezijja mu maaso awo nze Ade mbadde ne Kojja mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu
nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole company oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange da kusubscribinga ku Focus TV yange bingi